Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka bajjajjaffe mwenna abakulu b'obusolya ab'Emituba nammwe abataka ba Buganda ne bazzukulu b'abataka bamaama abazaala ba Namasole mmwe mwenna bajjajjaffe empagi za Buganda Omumbejja Ndagire tajooba. Nzize nno okwogera leero ku nsonga ziri ssatu. Ensonga esookera ddala lwaki abalangira temukwata buvunaanyizibwa bwammwe ne mubutwala ng'ekikulu? Lwaki abalangira mukkiriza buli kitasaana ne kikolebwa mu mbuga z'abajjajjaffe mu masiro g'abajjajjaffe nammwe abalangira mwennyini abamanyi ebituufu ne mubyesamba ne mwegaana Obuganda ne mwegaana kye muli? Nsaba okutangaaza abavubuka n'abaana abasobola okuyiga n'abantu abafaayo okumanya ebya Buganda nti ekintu Kabaka tekigwa bugwe. Kabaka buli we yabeera, buli w'asangibwa abeerako amaanyi ga Katonda. Kabaka buli w'abeera ava mu bakabaka ne bakabaka ne bakabaka ne bakabaka okuviira ddala ku mirembe egy'abajjajjaffe bannaggwano. Kabaka wa Buganda gwe balowooza nti ye yasooka mu Buganda Naggwano. Naggwano yali musajja Abazungu gwe bayita giant, era abantu ba Naggwano baasooka kubeera mu bitundu bya Buganda. Baabanga bawanvu nnyo, banene, bamaanyi mangi nnyo. Abo abantu baagenda bakyuka kubanga ebyafaayo bitugamba Abazungu bye bawandiise nti bw'obanga ggwe wali muwanvu nnyo ate omwana we abeera mu mpiko n'omulala n'abeera mu mpiko, abantu abo abaali abawanvu abayitirivu obuwanvu obunene Abazungu be bayita aba giants, amanyiddwa mu Buganda yali Naggwano era nga yamanyiddwa nga Kabaka wa Buganda eyasooka. Bano abantu baba batonde. Katonda waba teyakutondera kubeera munnamusaayi gwa Bwakabaka togubeera, kubanga Obwakabaka bugenderamu ensonga nnyingi nnyo. Bajjajjaffe bano Bassekabaka ne bwe bava mu nsi basigala Bakabaka era kituva tubayita Bassekabaka. Obuwangwa bw'omuntu obuwangwa bwammwe ng'ommwe Abalangira n'Abambejja temusaana kubutundamu nsimbi. N'ozaala omwana tamanyi lulimi lwe, tamanyi kiki kyali, tategeera ki kyaliba, tamanyi gy'alaga, tamanyi gy'ava, n'oyimirira mu bantu n'oginika amannyo n'ogaa nze ndi Mulangira gundi, ndi muzzukulu wa Ssekabaka gundi. Tolina njawulo na Bimpowonko, tolina. Era n'Obulangira bwo bwa munguuba tebugasa Buganda. Mususse Abalangira obutalonda mu bakazi be muwasa. Abajjajjaffe baalondanga ne balondoola oluggya ne bamanya bano abantu ba mpisa, bano abantu Baganda, bano abantu bategeera, abaana baabwe bawulize, balina okumanya. Mugenze muzaalazaala abaana, mubazaala mu bakazi, temubaweerera, abakazi ne mubasuulira abaana, abakazi ne bakuza Abalangira abaliddako. Muswazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda Abalangira b'omulembe guno. Muswazizza nnyo olulyo olulangira Abalangira b'omulembe guno okumala gazaalazaala. Olulyo olulangira Omulangira wa Buganda tazaayazaaya musaayi.
Bino ebintu tubyogera si lwa ssanyu, tetulina ssanyu, tubyogera kubategeeza nti ebyo Muganda aga nti wankoko byazaala bye biba ebyenunulo, ekitegeeza nti kamunye mu kifo ky'okujja okutta enkoko agigwe mu bulago agituke atwala kaana. Ekyo ne kikutegeeza ggwe oba empungu etwala mwana gwa nkoko, enkoko n'esigalawo n'ezaala omulala oba n'efissaako beefissizza. Naye mmwe biki bye muzadde ebiri banunula? Byenunulo ki bye mulekedde Obuganda mmwe abalangira abaliwo? Omusajja n'ajja n'abayita ne babagamba bagenda bbawa obukadde busatu ayita Abambejja. Saagala kugamba nti be bayita si Bambejja, abasinga awo Bambejja era abaaliwo bonna Bambejja, siraba waataali mu Mbejja awo. Okwo tekuliiko muntu muboole nga Nabalamba Agnes. Abambejja be mwalaba mu bifaananyi abo baana ba Ngoma, baana Bambejja. Naye Abambejja bapotye, Abambejja ebinyanganyanga nga Bambejja, Abambejja bannamudebere, Abambejja ebidoloba, Abambejja ebikutuzi, beebo be mwalaba mu bifaananyi nga bawaayo Obuganda. Baabano bali Kyankwanzi mbu bagenze kubatendeka, mbu Bannaalinnya bagenze. Kwaliko Bannaalinnya bennyini, saagala balimaze, saagala kulimba Buganda kubanga bwe tuba twogera ensonga ez'Obuganda ezikwata n'ennono z'Abaganda temuba bulimba. Bambejja tubamanyi, Bambejja si ba bulimba, naye abo be bavaamu obuzibu. Abo bennyini Abambejja be mwalaba be bayingiza Abambejja b'Amayiga ne bagoba Bannaalinnya bennyini mu mbiri zaabwe. Abo bennyini be baavaamu abaalumba ebibuga ng'ekya Ssekabaka Nakibinge ne bakyonoona ne bakisaanyaawo ng'ekigendererwa kulumya Ssaabasajja Kabaka ali ku Nnamulondo, nakutaagula nakusaanyaawo kintu Bwakabaka bwa Buganda nga bakozesebwa olw'omulugube. Abo bennyini mulimu abaasikira basenga abafu abaagalwa ne babalekera amayumba ne babalekera ettaka, n'amayumba ne bagatunda n'ettaka ne balitunda n'ebibuga bye babalekera ne babitunda. Abo be mwalaba ebinyanganyanga, abatudde abatandise okugenda ne batuula ne mu kibuga kya jjajjaffe Ssekabaka Kagulu Tebuukyereke avaamu amawanga agawera. Abo baatuulayo ne basembeza omukazi omunnamawanga n'asitama mu mbuga ya jjajjaffe Ssekabaka Kagulu Tebuukyereke n'ategeeza nga bw'agenda otuzimbira aleete amagye ga UPDF ag'Abanyarwanda gasitandike okukola ennono z'Abaganda. Era ne batusuubira titulina kusirika busirisi, era ne batusuubira titulina kubeera nga bo abalina obwongo obuseneko obutakyaloota. Abamu ku ffe bwe tutuuka ku nnono za Buganda tetweguyaani gwe tukosa, tetweguyaani gwe tugambako. Naye mmwe abeeyita Abambejja abagambye okuleeta amagye ga UPDF okuzimba embiri, Ssebo Museveni, amagye ga UPDF tegazimba buwangwa bw'Abaganda, kubanga nze nkakasa ggwe nga ggwe tolina kyokoledde Baganda. Wasangawo ennyanja ya Ssekabaka Mwanga yasiimibwa na mikono na ngalo na busimu bwe bwasima ennyanja eyo. Kabaka Mwanga yali mu Buganda nga temuliimu tulakita, nga temuliimu mmotoka, nga temuli, ng'Abaganda beeweeseza obusimu ne bakola ebintu bye baagala. Be baasima ennyanja eyo, ekitegeeza obusimu
kwe kusima bwe buntu bwe bakozesanga okusima wansi kyemuva muwulira nti omuntu bwe yafanga edda e Buganda yafuukanga ekitalo kubanga kyatwalanga ennaku nnyingi okusima entaana bakozesanga busimu obusimu buba butono woosimira entaano giweza ng'oli mu nnaku 4-5 ng'omufu yawunye edda afuuse ekitalo ku kyalo era omuntu ataasimanga ntaana ng'ali ku kizibu ateeyisanga bulungi balirwana be beeraliikiranga nti bwe mba nfiiriddwa ani annyamba okusima naye ye ennyanja gye mulaba baagisima busimi na buntu butono ettaka balyozanga ngalo abasinga ne bafa njagala okutegeeza ab'omutima abaatuleetera akasajja akanyola ne mutugaa nti nno Mayiga musajja muganda tabangako muganda senga Mayiga yali wa mutima teyaali badde mu lukwe lusaanyaawo ennyanja ya Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga kubanga ab'omutima okuyingizibwa mu bika by'Abaganda Mwanga abatongoze okuva ku mwana wa muwala waabwe Nabayanja eyali omwana wa Kakeeto eyazaala abalongo ba Ssekabaka Ssuuna abawala Nabayanja Kabaka Ssuuna n'amuyiibyamu n'oluyimba era eyavaako Ssekabaka Ssuuna atemulirwe ekiziba balimbe nti yalwalirayo obulwadde bajja ku Lufubanja be basinga okufiira mu nnyanja eyo abavubuka abasinga okufiira mu nnyanja baasima ennyanja ya Ssekabaka Mwanga abasinga baali ba mutima abasinga baava kiziba okusima ennyanja eyo naye senga omusajja Mayiga abadde nga ddala muganda nga wa mutima teyalisaanyizaawo nnyanja eyo kubanga ennyanja eyo esaanyizibwawo Mayiga omusajja omunnalwanda kati nno nyongera okubatangaaza Abaganda nti mugenda okuswala muweeyo Obuganda muweeyo obuntu bwammwe musigale nga temuli nakye muli bireebereebe nga temuliiko mukisa gwonna gusimbukira mu butonde bwammwe kubanga lwaki mwerabidde kye muli mwerabidde kye muteekwa okuba mwerabidde kye muteekwa okuyigiriza abaana bammwe mwerabidde abaana bammwe kye balifuuka nga muvuddewo ne bazzukulu bammwe mwerowoozaako mmwe mwekka omusajja mukulu n'agaŋŋalamya omutwe n'asala ku kijja n'akitunda nga tamanyi kiriddawo nga talowoozezza kiki bazzukulu be kye bali mulowoozaako balibeerawa ebyo byonna tubyogera abasinga ne mutuwulira bubi naye nga tubabuulira amazima nti omusajja gwe mugamba nti kati muvudde ku byabajjajjaffe basajja nga Mwanga abaakola ne bazimba ebintu Mwanga n'azimba ekibuga mwe muyimukidde ne muteekawo n'ekyammwe abasajja nga Ssekabaka Ssemakookiro n'azimba ekibuga n'akizimba ku Makerere abasajja nga Bagolooba Empunga n'azimba ekibuga n'akizimba ku Mulago Ssekabaka Ssuuna n'azimba ekibuga kye n'akizimba ku Nakasero Ssekabaka Muteesa Kajumba n'azimba e Nakawa n'azimba ebbanda Balobo omusajja Ssekabaka Muteesa Mutebi ow'Olubereberye n'azimba ekibuga kye omusajja Kamaanya n'azimba ekibuga kye byonna ne mubisaanyawo kimu ku kimu ne gye babajjulula ne babatwala ne baga nti kati tubateeke mu Wakiso tubateeke eyo nayo ne muvaayo ne muva Entebbe gye baali mu bibuga byabwe ne mubakwata nabo ne mubalumbayo nayo n'Ekyaddondo gye baali nabo ne mubalumbayo eri mu Busiro gye baabateeka nga bamanyi babajje mu bibuga babatadde ewala naye mubalumbyeyo ne mubatundirayo ne mulowooza nti mulina mukisa ki mmwe Abalangira n'Abambejja mulina mukisa ki
kubanga wana mugenda ne mugamba nti mukola ensimbi ne mukola ensimbi zammwe ne muzisonda ne muzikwata ne muzitwala e Roma. Naye abayitale tebabamanyi nga mmwe temwemanyi wammwe gye muva. Bwe mba temusobola kukulaakulanya na kukuuma kyammwe teri ajja kubategeera era mulifuuka ebisiikirize, teri agenda kubamanya. Kyova olaba nti abalangira mugenda ne mutegeeza ensi titwagala ate tebatuwa kitiibwa, ate kabaka takoze ati. Kabaka tafuga Buganda muntu omu, kabaka Obuganda bufuga nammwe abalangira. Abalangira kyemukola ebintu bye mukola abantu kummwe kwe balabira. Ebintu n'engeri gye mweyisa abantu kubasinzira okubawa ekitiibwa kyammwe. Ne waliwo abalangira be tweraliikiridde ne tugaa nti abalangira bano bwe banaavaawo waliwo ki ekisigaddewo mu Buganda? Waliwo ki? Ng'omusajja omulangira aweebwa ekitiibwa, omuzzukulu wa Ssekabaka, omulangira owa Kanabba akyalya n'Obwakabaka, okkiriza omwana wo n'awasa omunnalwanda. N'amala okuwasa omunnalwanda n'afuna n'omusebeyi nga naye munnalwanda. Mubateekeko obukwakkulizo. Nze ndaba wano abazungu bano nga Bahants abagagga, tayinza kukkiriza mwana we kuwasa mukazi mulala, akugamba wasa omukazi ffe nga famire yo gwe tukkiriza. Bw'omala omuwasa ogende okole by'oyagala. Oba owasizza abaddugavu, oba owasizza baki, naye ffe wano twagala ono yalina okuvaamu omusika. Twagala mukazi wa lulyo luno bw'afaanana bw'ati, ava mu nnyumba bw'ati, yalina okuvaamu omusika. Mwe Abaganda muli ku byammwe mubyonoona, naye ba Museveni bo bazimba ebyabwe nga bakozesa ku kwonoona byammwe. Nze njagala ombulireyo omwana wa Museveni eyavaayo n'agenda afumbirwa omukyoli, oba n'afumbirwa omulaŋŋo, oba n'afumbirwa Omuganda, oba Omusoga, oba Omugisu. Taliiwo. Bafumbiddwa bo bennyini nga beekolamu olulyo bo bennyini nga boonoona olwammwe olulyo olulangira, oba olulyo olw'abalangira b'e Bunyoro, oba olulangira lw'Abanankole, ezammwe bazoonoona, bazimba obwakabaka obwabwe nga bakozesa ebyafaayo ebyammwe. Kaakati mmwe Abaganda bwe babaavuwazza obwongo ne muggwamu amagezi agategeera, ne mukwata abasajja bano mubatwale ewaakagulu tebuukywereke, mubakkirize okuzimba embiri, ne mubakwata ne mubatwala ewa Kimera, Ssekabaka Kimera, gwe beeteekako ennyo gwe bategeeza nti ye jjajja waabwe, nga tabangako na jjajja waabwe, kubanga Kimera tabangako jjajja w'Abatuusi, tabangako. Ne mukwata amasiro ga Ssekabaka Kimera ne mugatunda Mayiga ne Wasajja, mwe mwagatunda ne Nabaloga. Ne mumala okutunda amasiro ga Ssekabaka Kimera, n'omusajja Omuchina n'abagamba munzirize obuwumbi 6 bwe nabawa obwa siringisi za Uganda, nze mbaddiza amasiro gammwe, mwagaana ozimuwa. Bwe mugaana okuzimuwa kati mutwalayo UPDF, mwagala mutwale UPDF. Bano bakozesa ebyo kuwamba Bwakabaka bw'Abaganda kubanga babulinako ensaalwa, babulinako ettima, babulinako obukyayi, balowooza nti bajja kubawamba. Baagezaako dda emyaka 47 gy'omaze tosimanga na man-made lake eyasimibwa jjajjange Mwanga ataalina tractor, ataalina wadde enkumbi, eyasimisa obusimu n'asima ennyanja n'ebeerawo ne mugisangawo, n'ewangibwa n'ebeerawo, ne mujja mmwe ne mugisaanyaawo. Waleeta Mayiga n'omuleeta okusaanyaawo Obuganda, ate nammwe mujja kusaanawo, ate mujja kusaanawo obubi nnyo. Naye abaaluli olulangira mmwe be ŋŋamba,
n'Abaganda ŋŋamba Abaganda bwe mubanga Museveni abalemye okulumba n'abalangira abamu babalemye okulumba mukwate Abambejja bano abali mu kutunda Obuganda abasituse ne bagenda ekyankwanzi abasituka jjuzi ne bagenda simanyi batongoze ebizimbe by'abataka Abambejja abo bali mu bifaananyi mubalage obukyayi mubalage nti omuntu tateekwa kuzannyisa ggwanga mubabonereze abalala bayigire ku abo naye bwe munaasirikanga obusirisi twabagamba dda muboole abantu abalya mu Buganda olukwe mubaboole nze ayogera ababasinga be mbagamba okuboola mbamanyi bulungi nabo bammanyi ate mbagamba nti Bambejja kuba senga babadde nga ba Agnes Nabalamba Nabaluga David ono eyeeyita Kintu Wasajja omudongira w'ettoolo n'ali bagambye amazima naye amazima gali nti abakyala abo Abambejja abo be mwalaba Bambejja bazzukulu b'Abassekabaka naye beegaanye Obumbejja ne beegaana obuwangwa bw'Abaganda ne bafuuka ebyeneena mu Buganda bo bennyini mubaboole mubalage ku bukyayi tulabe abalala bwe banajja ne bakola ekintu kye kimu ekyo titugenze wa Museveni simanyi tuleese simanyi ani omukazi mutwale mu masiro ga Ssekabaka asitame ku bantu Obuganda lwaki mu bukyayi mulimu n'abatabbuliiki mwabo Abambejja n'abalokole abatayagalira ddala na lubugo kale bw'oba ozze n'obakozesa kyangu nnyo okubakozesa ky'oyagala ate bw'obawa ku ssente ne bazibasuubiza nti tujja bawa obukadde simanyi 3 ate ne batabawa ne babawaako 3 ekyo nakyo osobola okkibakozesa kubanga beegaanye kye bali Omumbejja waliwo Omumbejja mwavu onsonyiwa okwogerako ssebo Mumbejja Nakalema okuumye ebintu ebisinga omuwendo mu nsi muno mu nsi y'Abaganda obikuumye nga obulwa n'emitwalo 10 mu nsawo naye obikuumye n'osinga abo njagala okutegeeza abalangira n'Abambejja wamu n'Abaganda nti eggwanga teririna muwendo eggwanga terisuubuzibwa era Omuganda bw'okola ebyo Abambejja abo bye baakola Abambejja gye bali be baayokya omuliro gye bali Abambejja abaakolanga ebitajja Abaganda baabakolangako obukambwe naye bwe mutamanya okubonereza abantu bayisa bubi obubi bugenda kubuutikira buli wamu Buganda kubanga abaana bammwe abaana b'abannyinammwe balaba bye mukola kubanga ffe be tukola twalabira ku basenga abaffe ne basenga abaffe balabira ku basenga abaabwe naye mmwe ebyammwe bye mukola kati eby'okutunda Obuganda mwalabira ku baani era mwabiyigirizibwawa era ani yabibalaamira nga mujja okusikira engoma ze mwasikira nsaba okutegeeza mmwe abalangira n'Abambejja abamu ffe tetutya kutukyawa tetukyalina kwe tutya kutukyawa naye nze njagala kubabuuza mwe mwalabidde ku kizimbe ki oba ku buwangwa ki obwa Museveni bwakuumye ewaabwe oba nnyumba ki eyaabwe ekuumiddwa emyaka egyenkana Obwakabaka bwa Buganda mulyoke mumulabireko mugjewo ebyammwe ebyakumibwa bajjajjammwe ne babiberekera mubiveeko mugende nawoli ate mumuleete babakozese okusaanyawo Obwakabaka bwa Buganda Obwakabaka bwa Buganda bubadde bulemye mu kuyuuzibwa kwonna kwonna n'ebikolwa n'eddogo na biki n'ebyawongo ebisombeddwa mu Bwakabaka bwa Buganda ekibiyambye okubeerawo nti empagi ezisimba Obwakabaka bwa Buganda n'ebibuga by'Abassekabaka
ebisinga bikyaliwo naye kati bagenda kukozesa ebyo ebinyanganyanga ne bipotye bagende mu masiro g'abassekabaka bano basiguukulule empagi ze balowooza bo nti basaanyewo Buganda. Nsaba okubategeeza muyimba ekibuga kya Dawudi abakristaayo mwalimu ekiraalo emyaka 20 n'okusoba emyaka 20 n'okusoba ekiyaalo ekyo n'ekibuga ekyo bakyakikuumye mwe muva ewammwe ne mugenda eri naye jjukira nti omuntu omuddugavu ye yasooka ku nsi n'obwakabaka obwammwe bwa Buganda businga obwabali era mmwe mu butonde bwammwe abantu abaddugavu temuvangako mu bantu bali abantu bali abeeru bava mu ffe abaddugavu n'obugunjufu bwabwe butandikira mu ffe abaddugavu naye mmwe lwaki mulowooza mmwe ng'abantu lwaki mulowooza nti ebyammwe tebirina mugaso tebisaana era Katonda tabyagala ayagala byabali era nammwe mulina kufuuka bali ebyammwe nga mmwe abaddugavu Abaganda oba Abanyoro oba Abasoga ebyammwe bibi ebyabali bye birungi ng'ate bali bava mu mmwe tebabagambangako nti omuntu yasooka okutwalibwa yali muzungu wadde omuwalabu yava mu muddugavu bali abantu babaddewo naye nga baatondebwa luvannyuma lwaffe ffe twasooka okutondebwa abaddugavu naye buli kimu ekikwata ku kyammwe kibi mwakikyawa kibi mwagala byabali muyigirize abaana okwagala ebbala lyabwe eggwanga lyabwe ennimi zaabwe n'embeera zaabwe ez'obuntu mwabambejja abagamba nti muli bambejja teri Museveni kyagenda bazimbira tazimba abo batambula butambuzi Katonda bwe yabatonda kwenjeera tebalina kye bazimba nti twakizimbye wano kiri awo kyansibo emyaka 4 Museveni gy'amaze senga amalwaliro yatandika kuzimba amalwaliro senga buli wamu waliwo eddwaliro ery'omulembe mu Uganda senga buli wamu waliwo university emyaka 40 ofuga abantu obakamula mwanga wa mugaso nnyo eri Obuganda ne Uganda okusinga Museveni alina bye yakola by'okyalabako nakati bye mukyalwanyisa bimwagala okuttira Kabaka Mutebi weebiri mwanga bye yakola naye njagala nkubulire jjajja wa Museveni yakola kimwe kye mulabako mulyoke mukwate ebintu by'Abaganda mubisaanyewo mulyoke mukwate embiri zammwe muzisaanyewo mulyoke mukwate obuntu bwammwe mu busaanyewo kyakusaalirwa nnyo bagenda obbazimbira Sirya ayolesa mu biringero z'Abaganda omuntu bw'akugamba nti ndi mugagga akulage ku by'obugagga bwe oli bw'akugamba nti ndi nakazadde akulage ku baana be yazaala naye si oli kujjaga kuzina agamba n'ayimirira wali ne bavuga nti mbawadde obuwumbi 2 mbuwadde Kasubi Tombuzi mbuwadde Muteesa Walugembe oyo yawa ku Ssekabaka Muteesa Walugembe namwe ne mubeera mu ebyo ne mwasama n'amatu ne mutega ne muwuliriza n'engalo ne mukuba muyige okuloota ekikulu ndowooza endya mulya bubi mulye ku bijanjaalo musobole okuzuukuka obwongo ebijanjaalo bizuukusa nnyo obwongo ne kawo mwebale nnyo okumpuliriza mbejja ndage ekajooba
Abalangira n'Abambejja, abassebo ne bassebo, bassebo bazzukulu b'Abassekabaka Abataka ba Buganda, bamaama Bannamasole, Omumbejja Ndagire Tajooba wamu n'abazzukulu b'abajjajjaffe abakulu b'obusole bwa Buganda n'Abataka. Omwami Kizito ery'ekifuuti kandirekeyo, ogambye nti gwe oli mwana nzaalwa y'e Kasanje owangaalira mu ggwanga lya Denmark, era n'ogamba nti ŋŋambye ku mwami Museveni eby'amasiro, ate n'oteekawo nti nno g'amasiro gafaafaaganye ku mulembe gwa Kabaka Mutebi, era n'ogamba nti amasiro gasinze okutundibwa ku mulembe gwa Mayiga, era n'otegeeza nga ggwe bw'oli omuntu ataagunye oguwanda bwe kituuka ku Mayiga. Naye ekibuuzo kyo ku bibuuzo ebisatu by'ombuuzizza, ngenda kudda mu kibuuzo kimu. Oŋŋambye obuuzizza nti Mumbejja oyogera n'otubuulira ensobi n'ogamba kino, kati otugambye Museveni kuzimba amasiro naye amasiro gaggwawo, ate nga mmwe ng'abalangira temulina kye mukozeewo kutaasa masiro gano. Ekikulu kiri bwe kiti ssebo, ogambye nti era oyagala nkubuulire kiki ekisaanidde okukolebwa, nkuwe solution ky'ogambye mu Luzungu. Naye kantandikire ku kino. Ssebo musajja oŋŋambye oli musajja Muganda, ne njogerayo njiwulidde oli musajja Muganda, era owangaalira mu ggwanga lya Denmark. Naye ssebo eka embi ekusuza mu kibira. Abaganda baali tebawaŋŋanguka. Mu myaka gy'enkaaga, myaka gy'ataano, myaka gy'ensanvu, Abaganda bonna baavangayo okujja okusomera e Bulaaya, baddangayo kubanga waabwe waali walungi. Era mu mirembe egyo tewali yatunda ku mwana muwala n'amutwala mu Buwarabu kubeera muddu. Omulembe ogusinze okusuubula abakyala be bagamba bakunukiza mitwalo kati 6, abawala abato abali mu myaka 18 n'emyaka 3, abafulumya abatali mu ggwanga lya Buganda oba mu Uganda, abafulumya abasuubuzibwa mu myaka gyabwe egisinga okubeera egy'omugaso mu nsi zaabwe, emyaka gye balina okuzaaliramu abaana. Abaana abakyala bano tebazadde, n'abavubuka abaali badde babazaala mu bana abaasigalayo bonna baafuluma dda, buli omu ayenjerera gy'ayenjedde kunoonyeza magala ddiba. Naye ng'ebyo byonna byonna ssebo nkujjukiza mwami Kizito bizze ku mulembe gwa Museveni. Omulembe gwa Idi Amin abadduka era baakomawo nga Amin avuddeko, n'abaagenda abaali abayigirize bakisekka baani bonna baakomawo. Omulembe ogutemula abayivu gwa Museveni, gwe gutemudde abayigirize, gwe gusse ba Lutaakome Kayiira, gwe gusse abasajja nga ba Sulaiman Kiggundu, gwe mulembe gwa Museveni. N'olwekyo abaana bwe badduka tobanenya, badduka kubanga ekambi kabasule mu kibira kababeere ku mawanga. Ekyo makulu g'olugero olwo. Ngenda okwongera okutangaaza ku nsonga y'okuŋŋamba nti nno Abambejja tebakuumye, tebatasizza. Akasukali alinawo taba munafu. Abambejja bangi senga tebaafaayo na kukuuma bibuga bino na kubiyooyoota kubizimba, ebibuga bino byonna senga bisaanyizibbwawo. Ebibuga ebisinga, ennyumba z'Abassekabaka ezisinga zaazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ng'atandise okweyatulira, kubanga Ssekabaka Daudi Chwa kankuddireyo emabega. Ssekabaka Daudi Chwa, Ssekabaka Mwanga baalema okusengula Bassekabaka okubaggya mu bibuga byabwe byalimu ebyasookawo oba mwe baagalamizibwa emba.
ne babagaana naye oluvannyuma lw'okuggyako Ssekabaka Mwanga n'okuzaama kwa Ssekabaka Kalema ne baganda baabwe waateekebwawo kabaka omuzungu gwayita Todula. Ssekabaka yamala emyaka 17 nga talina kyasalawo, nga muto. Mu myaka gino Katikkiro afaananako nga Mayiga we yakolera bye yakola n'ateekako emikono nga n'ensibirwa mwali Saapolo Kaggwa nga mwali nsibirwa ye yasinga okusengula bassekabaka. Abazungu ne bamusuubiza buli we baasengulanga, buli we yasengulanga nga bamuwa ettaka, nga ye ng'omuntu bamuwa ettaka, gavumenti y'Abazungu ng'emuwa ettaka. Era Abaganda baasanyuka nnyo ng'atemuddwa. Era mu byafaayo by'Abaganda teri ataasanyukira kya Senkaatuuka kutemula nsibirwa, kubanga yajjulula bassekabaka baabwe nga takkiriza na kuwabulwa kwonna kwa Baganda. N'abajjulula ne babateeka eyo gye mulaba e Wakiso gye batunda. Amannya g'ebibuga byabwe bajja nago ne bagatuumira eno. Ebibuga ebyo embiri ezo ezisinga zaazimbibwa ku mirembe Michwa. Era ebbanga lituuse embiri ezo ne zigwa oba ne zikaddiwa. Embiri bwe zikaddiyidde ennyo, Bambejja, balubuga b'Abassekabaka n'abalangira abatono ng'Omulangira David Kanaakulya, abatono ng'Omulangira Kimera, ng'Omulangira kati yakazaawo olwa Ssekabaka Kamaanyani Ndawula, abalangira abatono nga Omulangira Nakibinge eyazaawo olwa Ssekabaka Kalema. Kye ŋŋamba abalangira batono ddala. Waliwo n'abalangira abazaawo olwa Ssekabaka abaazimba olwa Ssekabaka, abazimbye embiri z'Abassekabaka endala, abalangira. N'avaayo n'akozesa ensimbi ze nazaawo olubiri lwa jjajjaawe. Naye abo batono nnyo bali ku lubatu. Embiri ezisinga ziyimiriddwamu balubuga baazo okuzizzaawo. Ssebo akasukali alinawo taba munafu, obusobozi bw'ensawo zaabwe abamu bwe zibadde. Naye ate abalala bo bwe baalabanga ng'embiri ezo zisaanawo, kati nga wano ewa Lumwene Ebbanda. Jjukira nti Ebbanda oba wali Kyambogo University, awo waali wa Lumweno. Lumweno baamuggyeyo ne bamutwala eno mu Busiro ne bamuwa awo we baamuwa mu mirembe gya Ssekabaka Daudi Chwa. Okujjula Bassekabaka bonna baba kikola mu mirembe gya Ssekabaka Daudi Chwa, kubanga yali tasalawo nga tamanyi, nga ne bw'aba amanyi emyaka gy'Abazungu tegimukkiriza kubaako kyayogera. Emyaka egyasooka yali talina kyamanyi. Ssekabaka yali talina kyakola nga buli kimu bakimukolera. Y'enkola ya Mayiga. Era senga tetwamulabuukirira nnyo, Mayiga yalibadde yamalamu dda omusubi ku nsonga ezo. Era senga Abaganda mwasirika, Kabaka Mutebi senga taliiwo, kubanga Mayiga yalina pulaani yakussaawo ye era afuge. Naye wadde ng'era Kabaka akyaliwo, Mayiga yawamba Obwakabaka era yasalawo buli kimu. Kabaka Mutebi talina kyasalawo. Ekyo nakyo nkyogedde, kuba abalala temwagala njogere nga naye ndagire n'ayogera. Ndagira ajja kwogera, kubanga Abaganda bagala bazibajjira kumuzaakanya mibala. Obuuzizza nti kiki ekiteekwa okukolebwa, n'ekyo kye njagala okusembyayo.
ekirala kyogambye nti neemulugunya kubikolebwa naye sibagamba kiki kikolebwa. Ekiteekwa okukolebwa omuntu omulangira oba atwala ekitongole ky'obuwangwa oba gimuyita minisita ya kalica n'amasiro ayina kuba mulangira wa Buganda ate ng'asiimiddwa balangira bakulu bonna abali mu Buganda, abalangira enjerere, abalangira bakanabba n'abalangira ab'emituba n'otwalirako balubuga b'Abassekabaka n'abambejja balubuga b'abalangira abakulu n'akakasibwa Lutimba Namumwa. Awo oyo yateekwa okubeera mu kitongole ky'amasiro era gubadde mulembe gwa Kabaka Mutebi ono yasoose okuddira omuntu atali mulangira n'amuteeka okubeera n'obuvunaanyizibwa ku masiro g'Abaganda. Ekyo ekikolwa kye kisinze okusaanyaawo embiri z'Abassekabaka okuddira omuntu bannaye naawe mbeeraawo wano weewammwe weewali ebijja by'abajjajjaabo weewammwe. Kati ne baleeta omusajja w'e Masaka ne bamugamba nti gw'olina obuyinza okusalawo aziikibwa wano, gw'olina obuyinza okusalawo ani anaabeera wano, gw'olina obuyinza okutoola ku ttaka lino, gw'olina obuyinza okulaba kyapa kikyomuwa. Kati amasiro g'abajjajjaffe gye baaliterese abalangira, Mayiga yagamba ayagala kukola pulaani ajja kufuna ettaka yiika 4 alikole efuuke limbo y'abalangira n'abambejja. Eyo ye kalica empya ekolebwa ku mulembe guno. Ssaabasajja gwe yatugaa nti agukwasizza abavubuka mu bavubuka Abanyarwanda. Yaddira Abannarwanda, Mayiga namukwasa obuvunaanyizibwa n'omulembe gw'Abaganda abaliddako abavubuka. Naye ate nga ye kati ali mu myaka 64 wabula nga kati naye era akiyita muvubuka. Ekyengenda okusembayo okubagamba nti tewali nsonga lwaki sibabuulira kiki kiteekwa kukolebwa. Ekiteekwa okukolebwa kufuna bwenkanya na mazima mu Bwakabaka bwa Buganda. Mengo bweneefunako ku mazima amatono wadde ng'efunye omuzungu kyagamba ekitundutundu oba akatundu akatono ku mazima agateekwa okubeera mu Bwakabaka, mu buweereza bw'Obwakabaka bwa Buganda, nga katundu katono bwe kati akalina amazima n'akatundu akatono ennyo akalowooza ku bantu Abaganda, n'akatundu akasirikitu akalowooza ku bavubuka n'Abaganda abaliddawo. Obuganda bujja kubanga buli mu ssanyu, bintu bingi bijja kukyuka, n'okumanya kujja kubeerawo, n'okuluŋŋamizibwa kujja kubeerawo, n'okutegeera eri abantu. Akatundu akatono ennyo akafa ku bantu Abaganda. Mpozi n'ekirala kino kya Mwami Museveni, Buganda ggwanga, mmwe mulisoloozaamu omusolo, ensimbi zonna ne muzitwala. Buganda lwaki waakiri ku musolo oguggyibwa mu bantu abali mu Buganda? Buganda lwaki tesolooza musolo? Waakiri nga buli muntu ali mu Buganda omwaka awa omusolo $2,000 nga gyakyeyagalire nti nze nja kuwanga $2,000 njiwa Obwakabaka n'okuzimba amasiro n'okukuma ebibuga by'Abaganda. Ne gavumenti ya Uganda etooleko ku ssente zejja mu Buganda, etooleko waakiri 10%, ekimu kya 10 eziddiza Abaganda n'okukuma ebintu byabwe. N'Abanyoro bwe batyo, n'Abanankole bwetyo. Mulabe ensi yaffe bwetaabeeremu bwenkanya, bwetaabeeremu mazima, bwetaggwemu bukyayi. Naye buli kimu ne kifuuka eky'eggwanga abantu obukadde 40 ne kifuuka
eky'omuntu omu okusalawo n'ennyumba ye kya famire. Kati baddidde ba hardcore criminal babaguza Uganda yebeebatwala. Ate bagamba ebyo byonna nga bwe nabaga nti amateeka g'obubudamu g'obunoonyi bw'obubudamu mu nsi yonna gali mu nsi yonna gazimbirwa ku mutindo gw'abakabaka ba Buganda gwe baalina eri abaanoonyanga obubudamu Buganda, kubanga baali Baganda bokka abatattanga bantu nga babawambye mu ntalo, be baasooka mu nsi yonna. Abaganda be baasooka nga bakunyaga ne bakutwala ng'omuddu naye nga tebakusse. Kaakati Abaganda bagamba okalya dda kaddadda. Kati baabano babatuleetera bwe babajja Sudan bayiwa mu Buganda, bwe babajjawo bayirebwa mu Buganda. Abaganda tebakyayina we babeera, Abaganda tebayina ttaka, Abaganda basula njala ne basiiba, Abaganda bafa enjala, Abaganda bafa endwadde. Teri afa ku Baganda, buli omu akyawa Baganda. Mpozi n'abasinze okukyayibwa Banyolo olw'obugagga obuli mu ttaka ly'e Bunyolo. Abo nabo bakyayibbwa nnyo. Kaakati bamala okubakyawa bwe batyo ne baddira ab'amawanga amalala ne babaleeta okusaanyaawo eggwanga lino linnansangwa. Eyo nkola y'abawambi. Mwebale nnyo okumpuliriza.